kaweefube w'okulemesa Bobi Wine okuba lwaleye mu Mbarara City atandise. Tambuza vidiyo eno etuuke ku buli munnayuganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olunaku lw'enkya Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatidde ekibiina kya National Unity Platform bendera mu kalulu k'obwa president. Olunaku lw'enkya ayina lwale bbiri. Ayina lwale esooka egenda beera mu district y'e Mbarara. Then lwale eddako eggalawo olunaku egenda beera mu kibuga ekya Mbarara, Mbarara City. Amawulire oba information yakafuluma just a few hours ago. Ministry evunaanyizibwa ku by'enguudo eggadde oluguudo olumu mu Mbarara. Ekibaluwa kifulumye nga kitegeeza bonna abakozesa enguudo mu district y'e Mbarara nga bategeezebwa nti oluguudo lwa Mbarara Ishaka lugenda kubanga luggaddwa olunaku lw'enkya. Okuggala kw'oluguudo kunatandikira ku Buffalo Restaurant due to emergency maintenance mpaka ku Woodland Gardens gwali Mbarara mu Mbarara City. Omanye wali Buffalo Restaurant then ne Woodland Gardens weziri. So oluguudo olwo kigambibwa mbu luggaddwa okuva essaawa 3 mpaka essaawa 6 ogw'ekiro. Okategedde? Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Mitembo agenda kubeera mu Mbarara City. Olunaku lwennyini lwalina okubeera mu Mbarara City. Ministry evunaanyizibwa ku by'okukola enguudo lwerangiriridde nti oluguudo lwa Mbarara Ishaka lugenda kuba luggaddwa olunaku lw'enkya okutandika ssaawa 3 mpaka ssaawa 6 ogw'ekiro lwe bagenda oddugula nga bamaze maintenance. The last time Bobi Wine was in Mbarara, ekifaananyi kyolaba ku screen, that was the last time Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine lwe yali mu Mbarara. Era kwolwo yafuna omukisa oguyitako mu kibuga kya Mbarara wakati. Gwatulaba ku mukutu guno ekitebe kya National Unity Platform ekivunaanyizibwa ku Western Uganda kiri mu kibuga ky'e Mbarara wakati. Ministry ya Works ewadde alternative route gye balina okukozesa abaagala okuyingira gye balina okukozesa nga bamaze okuggala oluguudo olwo olwa Mbarara Ishaka. Bategeezezza nti buli yenna ayagala otambula akozese oluguudo lwa Mbarara bypass. Njagala owulirize vidiyo eno n'obwegendereza. Nkimanya abasinga muyinza okuba temutegeera Mbarara bypass yetya, muyinza okuba temutegeera gundi yetya, buli kimu ka temukitegeera. Of course omuzungu yatukolera kye bayita Google Maps. Bwe ntyo ne mbakana n'eddimu ly'okutambulira mu drone zaffe ze bakuntumye. Kati ndi mu Bwengula njagala kukulaga ekibuga Mbarara. Akokola abakalisa code that is Mbarara City because we wali main rally. Leave alone Mbarara district. But Mbarara City nga bwe yali elira nti yakuba Lira district n'amala najja mu Lira City. Kati gwe sebo banya bandaba Mbarara City kye kibuga NRM kyebadde ngerowoze ebbanga lyonna nti ekiina olunaku lw'enkya akasajja kagenda bbeera mu Mbarara City we baazimba ekitebe kya National Unity Platform ne bakiggulawo nga ne gavumenti temanyi. Kwata peni n'olupapula owandiike wansi ogambe akasajja kali Mbarara. Bampita simple. Kola abakalisa kodi gwe sebo banya bandaba mu katono that is Mbarara City. Ekimu ku bibuga bye tulina mu Uganda Mbarara City. Woogezaako okuzuuminga basebo ne bannyabo. Alternative gye bawadde His Excellency Kyagulanyi n'abagenda okukozesa enguudo olunaku olw'enkya
babategeezezza nti buli muntu yenna ategeezebwa okukozesa oluguudo lwa Mbarara bypass lwe luno luyita eno waggulu naye bakikoze kagenderere Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine aleme kuyingira mu kibuga ky'e Mbarara wakati akokolaba waggulu eyo eno ye bypass eri ku nsalosalo ya district ya Mbarara City lwalina okukozesa sinnaba kumanya kifo kituufu walina kubeera naye ebisaawe ebiriwo ebinene mu Mbarara City kyebyo bino biri wakati waliwo Kakyeka Stadium then waliwo n'entale school sports garden byebyo bisaawe ebinene simanyi oba asobola obimukkiriza obikozesa tetunaba kufuna official communication ku venue ntuufu era nkyanoonyereza naye temwewuunya nga bagenda kutandika okwetolooza Bobi Wine mu Mbarara era olunaku olw'enkya don't be surprised nga ne lwaleye mu Mbarara City bagezezzaako girinnya eggere. Eno video njikoze okuteekateeka mwenna abantu abalindiridde Kyagulanyi Ssentamu Robert mu Mbarara nti ne baba bataddewo bannayuganda bali e Mbarara mutambule mugende muwulirize information message of change. Nkugambye alternative route ministry ya works Etaddewo egambye buli muntu yenna bamu advisinga okukozesa Mbarara bypass. Mbarara bypass eri waggulu nnyo far away from the center Mbarara City. Ekyo ekifaananyi kyola ku screen awo Bobi Wine we yasembayo okulabikako mu kibuga ky'e Mbarara era the reception was so overwhelmingly and amazing. Abantu baali bangi. Of recently waneno ng'ava okuggulawo ekitebe era mwalaba. Kati this time round Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali entitled okuba lwale mu kibuga ky'e Mbarara. Naye weebuuze lwaki eyo ebbaluwa efulumye kati. Of course, okola road maintenance si kibi. It is not bad. Anyone would want to enguudo zino tereezebwa. Naye the question is, kino ekintu kya road maintenance Ministry of Works Etaddewo ekikoze in good faith oba ekikoze just kuteekawo mbeera za byabufuzi nti olw'okuba Kyagulanyi azze katuggale enguudo ezimu okutaayiza oba okuziyiza ku bantu abamu. Because waba bagadde oluguudo olwo gwe ssebo banya bandaba kino kitegeeza ki aba traffic bagenda beera strict era aba traffic okubeera strict bagenda kwetaagisa n'okufuna reinforcement from the army mbu bagezeeko tereeza order mu kibuga. This was the trick nti woggala oluguudo olumu emmoloka zonna zologera bosindise ku nguudo endala ekitegeeza mmwe abaagala okukola procession baba bagenda bakugira baba bagenda bakuba emiggo nga giri mu mateeka ke kabadinze kendowooza ensonga lwaki maintenance basazewo gikola olunaku olw'enkya nga Kyagulanyi ali mu Mbarara. Akategedde gamba ekintu kimu simple oli ku mulamwa eyo ndowooza yange however sinza ategeere nnyo naye gwe nawe gattagattamu olabe lwaki maintenance babadde balina ennaku zonna lwaki maintenance bagikoze ku lunaku olwa Friday, one of the busiest days in Mbarara. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okujja ewantu kibanga omupiira final ya World Cup egenda osambibwa e Mbarara luno lunaku lwebadde balina okukola oluguudo. To be honest, to be realistically Kyagulanyi okimanyi waabazze oba osuubira ab'amazzi abasoda abachapati ababoda abataxi bonna bagenda kuba busy nga bakola. Abantu bava mu byalo okujja okulaba Kyagulanyi. Kati gokeeto teno gamba lunaku Kyagulanyi lwajja mu Mbarara City lwogadde oluguudo moreover on a Friday nga people are traveling back to their villages because abantu basinga
batambula nnyo ku Friday okudda mu byalo okubeerayo weekend gwe lwokedde ku makya n'ogamba nti tugenda kuggala oluguudo luno oluguudo luli very crucial n'ogamba nti olugadde mugenda kukola maintenance okategedde tambuza video Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku lw'enkya ali Mbarara City then Mbarara District kati wano we tugenda okukakasa ani nannyini Mbarara waliwo omukulu amanyikibwa nga Bright musajja wankyukakyuka yeesimbyewo mu Mbarara ate naye atiibwa kwegamba ebintu there are so many factors mujjukira mu kuziika Madam Jole omugenzi eyali deputy president wa Bobi Wine mu Western Uganda era baabagaana okukozesa ekisaawe it was deliberate nga tebaagala Bobi Wine enseera aba amaanyi geyina mu Mbarara kati gwe ssebo bannya bandaba olunaku lw'enkya ogenda laba gye bayita film you are going to watch a movie you've never watched before ebimu ku bifo tubadde tulinda ye Mbarara kati bannamasaka bagenda sula nga basaba bagenda kubeera kuteekako ddata balina olaba Mbarara bwekikoze bo bagatte bugasi fayiro bannamasaka fayiro bagifunye bagenda bagigattako bagamba mwenna byonna mubikole naye lwagenda okujja mugenda kakasa nti Masaka mata tambuza video bampita simple